assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa. Tusinzidde wano Kampala mu ggwanga Uganda era ng'olunaku olwaleero ndi wasanyu okubategeeza nti ndi ne mukwano gwange muganda wange muna Uganda awangalira mitala wa mayanja, that is in Canada, omwami Henry Luyombya abasinga bamwongerako erya KADDU ajja kutunnyonnyola lijja litya. Tukwanirizaako ku show extradigest mugoba nsonga. Nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Ibrake okusooka neebaza nnyo omukisa guno. Amiina. Weebale nnyo by'okola ne team eri behind. Mpozi n'abatuwuliriza n'abatulaba. Abamu videos zo bazidownloadinga ne baziwuliriza nga bali mu motoka. Ng'abamu ku bo yenze. Thank you so much. So abatuwuliriza n'abatulaba ku mukutu guno ogwa Diet Productions mugoba nsonga mwebale nnyo okubeerawo. Amannya nga bwe bagogedde Henry Luyombya KADDU. Yes, sir. KADDU yanzaala omugenzi. Mbeera Luteete Gayaza Road gye banzaala newankubadde nga mpangaalira eyo Canada. Luteete is after Kasangati, before Kasangati? Katona tuuka Kasangati mayiro nga 7 ku luguudo lw'Egayaza nga ogenda. Oba oyise Kiteetika? Kiteetika tuli Masooli awo. Okay. Parish yaffe Masooli. Okay. Tukwanirizaako ku show mpozi of course otunnyonnyodde Kampala oba ekyaddondo gy'osibuka. Nina kye nagambye abantu nti owangalira Canada. Canada mpangaaliddeyo emyaka nga 15 era nkyenyumirizaamu nnyo nti mu bbanga eryo ngezezzaako okubanga akatono ke nnina ate nkagabana ne bannange abali mu Canada okusingira ddala bannayuganda ate n'abava mu nsi ez'enjawulo zanga Kenya, Namibia, Botswana, Nigeria naye nga bawangalira Canada. Okay. Omwami gwe tuli naye ali mu Yuna gy'okutunnyonnyola Yuna ki? Ziri Yuna 2. Of course abazze bagoberera amawulire n'emikutu egy'enjawulo Yuna zino ziri 2. So ijja kutwawulirawo belonginga to which Yuna naye nga zonna of course goal ya kugatta bannayuganda abawangalira mu America. Sajja kuba atunnyonnyola mu Yuna akola ngaani era Yuna kigyalimu. Then still tujja kutunuulira obuweereza bwe Canada. Of course abantu abali emitala w'amayanja bakola ebintu ebyenjawulo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Program yaffe eno eteebwamu ssente aba Gandhi Hardware Store Entinda. Bano basangibwa ku Reed Complex N19 mu ground floor gy'okuba nga obasanga. Bano baleese ebizibiso ebitukanye n'omutindo gw'ensi yonna beekwate buli kimu kitambule bulungi. Basangibwa ku Reed Complex okuliraana Kampala Independent Hospital. Ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basaabaza emmaali y'abasuubuzi okuva e China paka Kampala wano ng'eyita mu Mbaasa oba okuyita mu Nnyonyi. Babayise ba Sun Cargo Shipping Company. Mwami Luyombya otunnyonnyodde of course briefly wano ova wali n'eri gy'owangalira. Nga tetunagenda wala mu bbanga mpaweri agoyinza okutunnyonnyola mwami Luyombya yaani gwe nga gwe boyinza okwagala abantu okumanya? Mwami Luyombya musajja munaddiini, mwami mufumbo, mwami taata. Mwami Luyombya abudaabuda abantu, counselor. Bw'ogamba nti oli munnaddiini, someone out there would think, are you a clergy? Are you a cleric? Idris Checho. Because wana amawulire nga garipootinga waliwo omwami bamuyita Keith Kanaabi agamba nti bannaddiini basisinkanye omukulembeze w'eggwanga so n'atumenyeramu nti abapentekooti, abasiraamu, omukulembeze omukulu w'abasiraamu, omukulu w'abapentekooti, abaorthodox. So bw'ogamba nti oli munnaddiini, someone would ask, are you a cleric or a clergy?
webale kulambulula nedda era nsaba kuzaayo akatambi siri munaddini naye nzikiririza mukama waffe is a believer. You a believer? Ndi believer. Yeah. Tokwawukanako katono nga gwe munnange akkiriza mu nzikiriza eri. Nze mutabani wa ava e Nazareti. Taata we yali mubazzi eddiini eyo eya Yesu Kristo gyenzikiririzaamu. That is very good. So si munnaddiini nga bwe bakitunyonnyola e Kampala ne mu ggwanga Uganda naye nga musajja mukkiriza. Okay, obadde okyatunyonnyola. Kati mu kubudaabuda abantu bwe natandikira counselor era bwe nali ndi wano e Kampala nakolanga n'ekibiina kye bayita TASO, the AIDS Support Organization e Mulago. Nga tusomesa abavubuka okwewala akawuka ka mukenenya ate ne tuzzaamu essuubi abo abakalina. Bwe ntuuka e Canada emirimu egyo era ne ŋŋenda mu maaso nga ngikola nga nsomesa ate nga mbudaabuda. Era ng'oli mu TASO ye Canada? Kati awo nafunayoko ebibiina ebiringa TASO naye nga ate bikola n'ebirala kuyamba ku bantu nga bazze okusomesa abantu bikwatagana n'ebyenkulaakulana n'ebyokubeerawo nga oli mupya mu Canada n'ebirala. Kati mu kusomesa ku bantu abo ne mmanya nti nina okubanga nange nkuguka mu bintu ebyo n'enzirayokko ku ssomero e Canada. Wano bwe nali ku ssomero natuuka e Makerere oba kuzaako emabega nasomerako ekisubi Savio Ntebe Road. Oluvannyuma ne ŋŋenda e Namugongo Senior Secondary School nenvaayo ne ŋŋenda Makerere College. Kasozi k'abayivu. Kati mu first year e Makerere sente ne zibula era ne droppinga out e Makerere. Kati ogumu ku mulamwa gwange okugenda e Canada nga njagala okufunayo okubangulwa nga nfuna education eyo era bwe natuuka ne nsoma degree emu mu University of Toronto. Degree eyo yali mu bya political science and international development and health studies. Kati ne nkozesa degree eyo okugenda mu maaso nga nsomesa nga nkumaakuma bannayuganda ate n'okuyamba abapya abazze e Canada. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga. Ibrahim gemanya gange tuli ne Mwami Henry Luyombya KADDU. Abantu bano basically tubaleeta ku show kuno. Bobo tugenderedde abantu abawangalira mu diaspora tubaleeta olw'ebigendera bibeera biri bisatu bina. Tuleeta abo abalina legacy oba omukululo n'abo abalina ettaffaali lye batadde ku Ugandan community in the diaspora. Then tuleeta ne bannayuganda abali mu diaspora nga bo baliyo mu bulamu obwabwe nga bayinza oba tebamanyikiddwa naye nga balina bye batuuseeko bye baagala okunyumiza abantu. Wiiki ng'emu bbiri emabega twabaleetedde munnayuganda awangalire South Africa. Idris bamuyita Neima. So nanyonyola obulamu bwe ne byayisemu ne byatuuseemu. Wansi awo mu comments wabaddewo yabadde atubuuza nti ono waleese waaki. Tubaleeta olw'ensonga ez'enjawulo. Tetugenda kukuleetera bannabyabufuzi bokka, tetujja kukuleetera balimi bokka, tetugenda kukuleetera basambi ba mupiira bokka, tetugenda kukuleetera bakulembeze bokka, tetujja na kukuleetera bakaabannaku, naye tujja kukuleetera abantu abalivinga all spheres of life. So bwe tuleeta omuntu, bwe tuleeta omwami ng'ono, there is a reason as to why tumuleese. In the long run, totubuuza lwaki tumuleese, tunuulira kyanyumya. Pick a leaf. Absolutely. Just pick a leaf. Betunyumiza emboozi yaffe essaawa 2 oba emu. I don't think nti essaawa zino 2 zisobola okuggwamu nga tolina kyoyizeemu. Either ekibiina kiba kitonnya ng'enkuba etonnya, oba si ekyo, oba tolina wootudde mu kibiina obutapikinga byaba asomesezza. So Mwami Luyombya, bannayuganda tujja genderawo straight to the point. Otunyonyodde wava wano n'ogenda n'osoma. Tutunuulire
wagenda wano tomazeeko Makerere naye nga tulina senior 6 A level. Yes, sebo. Njagala gwe yasomere Canada era awangalirayo kati. Over 15 years is some good time. Tunyonyole, our senior 6 is an equivalent to which class in Canada or to which grade in Canada? Webale nnyo. Senior 6 kusinziira ku kumanya kwange manyi bikyukamu. Kati eri tuba ne grade 12. Kati grade 12 olyo omwana bw'agimala aba ayingirawo mu university. Yeah. Wogenda okwesanga nga abamu bayingira university ku myaka 17. Ate nga wano oba 17 obanga senior 4 oba senior 5 awo. So oluusi kisinziira kubanga bakozesa entry exam, ekibuuzo okulaga nti ddala omanyi oluzungu, omanyi okubala, ate ne bino byokola obitegeera. Naye ebiseera ebisinga abavudde wano nga ba senior 4 bwe batuuka eri n'ekibuuzo ekya senior 6 aba akiyita. So okusomesa kwa wano, these are my opinions, nze genda okulaba nga bwe tutuuka eri tubakubisa nnyo kubanga bye basoma biba bya wansiko kusinga ebyaffe wano. Wava wano nga obuzibu bwa ssente ku university ekyakulemesa okumala Makerere yali nteteganya ya nsimbi. Nteteganya yali ya nsimbi. Yes, sir. Bw'otuuka eri yo funding ya university okusoma eyo course gye wasoma ya political science, funding yavaawa? Kati ebitongole gye biri ebisobola okuyambako nebiba bitono. Naye ne gavumenti eri omwana asoma okuva wakula mu daycare nga bwereere paka bwatuuka mu katugiyite senior 6 oba grade 12 nga byabwereere. Free education. Yes. Kati bw'otuuka mu university awo wosasula. Kati government erinayo ne scholarships, erinayo ne loans. Kati nze nasomera ku student loan. Newola ebbanja. Ate nga Ibra kankubulireko amabanja nze genda bye e Canada. Oba mpozi ne mu mawanga amalala. Agatandi kutiisizza erimu ly'ebbanja ery'okusoma. Pozi n'eddala ebbanja lya mortgage. Naye ebirala bino bbanja lya simu, bbanja lya mamotoka, nze mu kulaba okwange sandyagadde muntu alifune kubanga ebbanja lino ery'essomero likuwa okubanga osobola okukozesa education yeeyo oba obuyigirize bwo okufuna omulimu wonna w'oyagala pozi n'okkomawo ne wano e Uganda oba n'okgenda e Bungereza oba e Bunaayira obeere ng'okkakalabya emirimu. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli. Of course tuina party wetujja okutunuulira obulamu e Bulaaya. Buli muntu gwe tukyaza wano nga awangalira mu diaspora tuina party wetumubuuliza obulamu e Bulaaya butambula butya n'emirimu gitambula gitya e Bulaaya. Wabula nnyongera okutegeeza nti aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE mu Abu Dhabi abaguddewo ettabi wane najja nankumbi batendeka ba baristas abatuukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Awangalira mu kyombo kya Buwarabu teweetaaga kudda eno. Naawe awangalira e Uganda ojja genda bugenzi wano ku Steera najja nankumbi webajja okutendekera. Bali in touch ne DIT, Directorate of Industrial Training, era ng'ovaayo ng'oli mukugu okukola omulimu ogwo bulungi nnyo. So beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ate nga yo Sankago Shipping Company esaabaza maali from China to Kampala beekwate buli kimu kitambule bulungi. Abasuubuzi abawangalira Uganda abawangalira China. Tudeeko ku point eri eya okubiriza omuntu mu looni z'aba alina okufuna afune looni ya kusoma. Njagala oshedingi omo light. Why? Ekisooka Ibra teri kintu kirungi nnyo kubanga omanyi. Mukulu Keith Kanabi oba Idris Lukwago oba Daniel Mugoya ne team
ne mukulu Ibrahim Mukasa kyomanyi wano kyokola naawe gwenye atulaba kyokola eyo olina okubanga waliwo wakisoma ng'era kyekisobola okuyimiriza obukugu experience and skills and expertise. Naye bw'oŋŋamba nti gwe ogenda kumala bampa obwa looya emmotoka nze nja gikanika nga tolina bukugu, nze ndaba sikiwa nti bajja kukkiriza. Thank you. Posing amuka wenyine Mwami Luyombya, njagala tutunuulire eyo Bulaaya gye muwangaalira wafuuka na wammwe kati because muliyo legally. Loans zino wammanga eriwa loan esinga eriwe eyanguyirwa bakama bammwe okubawa ey'okusoma emmotoka mulimu loan kyendala amasimu mulimu amayumba ebitanda amayumba mortgage yes loans ezo zonna bwoba ozitunuulidde loan ki eyanguyirwa abantu abo okuwa bannansi? Loan ezo ziri tricky. Bwe tugenda mu nsonga ezo ate tuyinza okuvaamuko katono ne tudda mu waliwo emboozi ennungi ennyo eya business mind eya Chris Lule nti capitalism oluusi ekwagala ofune ebintu ku bbanja naye kanfunzeemu katono ŋŋambe nti loans naddala ey'okusoma baba bagyagala nnyo kubanga bagenda kujjako interest rate ya waggulu buli lunaku oba osasula ng'omaze okusoma. Naye ate ebanguyira okuwa bannansi nawe obanga toli munnansi nga ogenzeeyo okyali mu processing papula gavumenti zeeri zirina engeri ezaagala oluusi zikwate. iPhone simanyi kati bali mu 14 Idris Lukwago alina 14 yagijje Sudan. Ezo bakwanguyira mangu nnyo kubanga baba bamanyi nti awo bakutte nti 14 woogimalirayo nja kuba tuli ku 16 ekitanda TV gena mpola 14 woomalira okugisasula bwoti ngo omukulu wa Apple afulumiza 15 oba 16 bakubira n'amasimu agamba mukulu Idris Lukwago our esteemed customer. Kampani yaffe egenza okulaba nti oli muntu w'amaanyi nnyo osasula bulungi tukuwadde offer eno bulijjo kitunda 25,000 ne gwe tugenda gikuweera ku 22,200. Bakutte bagenda bakwata kakati ofunye simu ofunye ekitanda TV internet osasula internet yo osasula buli mwezi ne kati TV bakuwa mwaka oluusi waliwo n'abagamba nti togenda kusasula paka TV kije tuogerako subscription service zino zi flat screen gagadde nga weerabira namu inchi ya 5 abali ku World Cup bazitundanga naye bagamba togenda kusasula paka 2024 kati awo system ebekukutte nyangu nnyo n'ey'emmotoka nera kubanga ey'emmotoka waliwo kye bayita credit check kubanga emmotoka oluusi ziba mitwalo 3-4 eza $. Kati awo basooka kulaba olina ssente okola olwo bacekinga mu bitabo byo credit history obadde ojjanga osasula kati oli mulyaza amaanya naye bino ebintu ebyokukozesebwa awaka byangu nnyo okuwa n'okusikiriza kati bw'oba teweegendereza oyinza okufuna zi iPhone ezo n'ozimalayo oba Samsung buli etuuse ku mulembe naye ate oyinza okwewuunya nga tofunye bbanja lino lya kusoma ligenda ate kwongerakokko mu maaso. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli. Of course awangalire mitala wa mayanja ojja kutugamba bino obimanyi. Awangalire Uganda obyetaaga n'awangalire mu endala zonna ezitalina such services. Abimanyi totukomentingira wano kutuga nti obimanyi. It is fine, thank you. Atabimanyi tujja kutambula naye. Tusanga obuzibu mu programs zaffe zino Mwami Luyombya nti you bring someone olina agamba ekyo tukimanyi. So abeera akimanyi katuku promoting to the next class.
go to the next class. Ibura abantu abo olina kubaagala nnyo kubanga oluusi be bakuyimusa. So tutujja ku promoting to the next class tukusangeyo. Mwami Luyombya eyo nga tuvuddeyo njagala tuddeyo ku mulimu ogw'okubudaabuda si counseling. Esebo obumanyirivu obuli mu kukansolinga abantu nabaki? Obumanyirivu bwange nkola n'abantu abasinga abeekuba ebiragalalagala. Substances bakozesa ebiragalalagala abamu nga obwongo tebukwata bulungi balina mental health stressors. Naddayo n'ensoma degree ey'okubiri nenkugukamu naye nga specifically bagiyita social work. Kati oluvannyuma nenkola masters degree endala ku University of Toronto nga eyo yo eri mu clinical social work. Kati mu clinical social work eyo bebanzikiriza gavumenti nekkiriza mbeere nga mbudaabudayo alina obuzibu ku bwongo kabeere nga bintu bya depression kwawukana mu maka bya bufumbo bakozesa enjaga bantu bakajja tebalina mpapula bali stressed banoonya mirimu. Kati nina obumanyirivu mu kuyambako abantu abo okubazzaamu essuubi okubabudaabuda n'okubabuuza ebibuuzo ebibalaga nti actually answer gw'ogirina wakubanga wano otidde naye ate bw'ogezaako n'otunuulira ekikopo kino oyinza okwesanga tekiri half empty nga kiri half full. So bwentyo bwenkola emirimu ate nga ndiira specifically mental health consultant nti okujjako ng'oggyeko giri gyenkola gya therapist wano era abeera nga counselor nti mbudaabuda abantu ate nga mbasomesa nga ngezaako okugamba nti mu bifo byaffe bye tukolera abantu abasinga balina obuvune ku bwongo. There is kankizzemu mu luzungu nti there is a lot of mental health stressors in the workplace. Abantu abasinga tutuuka ku mirimu tukooye baboosi baffe tetubaagala ne bye tupostinga ku Facebook tupostingayoko only selected photos naye bye tupostingira kyokka tetubaagala tuba blockinga. Abantu abo tulina engeri gye tubasomesa okubeera nga babeera productive n'okumanya nsonga ki era waliwo ekitongole kyenkolamu bagiyita Canadian Congress on Inclusive Diversity and Workplace Equity ne tukiyita Canadian Congress. Tugenda tusomesa abantu nti bw'oba workplace yo togifuddeeko togenda kukuba magoba, bw'oba nga omuntu cleaner tomufuddeeko tagenda kuyongereza bulungi, tajja kuwa result, tajja kuwa results. Webale nnyo. Kati n'okusanga nga ekintu kino ekya mental health abasinga tukibuusa amaaso. Kyova olaba ne muganda we Chris Ule business mind bw'omwogera ku business waliwo kyayogerako ku mindset nti mindset eyo ate nnonzaawo waliwo wenjawukana ne Chris Ule ne ngamba nti mindset is only 50%. Tulina ekirala kyetwandyogeddeko heart set. Omutima gwo wegusinga omutwe gwo, your heart is better than your head. Nti bwe tugatta omutwe n'omutima gwo awo tusobola okugenda mu maaso nga tubudaabuda abantu tuwelkaminga abajja ate n'okubatwala okubajja wano nga tuyise mu mateeka mu bintu ebituufu ate ne batuuka eri ne tubayamba ne babeera successful. Ekisembayo katono nkuddiza akazindalo nti abantu bwe tuba tubabuzeebuze tubawa n'obukodyo to sustain their jobs. Abasinga betutwala batugamba nti munnaye njagala kukola tubagamba nti emirimu egi tegisobola kuggwaawo naye tulina okukuwa ku bukodyo yeesobola okufuna omulimu nga interview skills naye ate n'okuretaininga omulimu.
kikulu nnyo. Waliwo Munnayuganda sobola mwatuukiriza twamuyambako okusitulinga myaka nga 3-4 naye tumugamba nti wano embeera gy'obadde oluusi weeyisaamu e Uganda tewandigikoze bwoti atuuka abambira abakyala owange oli otya nga n'ayogera beere lyo nga ddungi akabinako n'amokkola tukiyita kumokkola gagambo ntumiddeko Keith Kanabi sexual harassment tukiddamu naye n'agenda mu maaso ng'akiddamu agamba munaye nze ndi mufumba e Uganda naye mukyala wange tannajja kakati ntutte ebbanga sinnaba kuba na sex ogamba otya n'akiddamu ebyembi omulimu gwe gwaggwawo. So kati kyengezaako okugamba nti oluusi bwe tuva eno n'obuyisa bwaffe abantu abasinga bwe tutuuka eri tugenda nabo naye bwe tubabangula ne tubagamba nti Canadian culture oluusi eri different. Nabaddeko ku restaurant emu nembuuza wane Kampala nti tuwa tipu ya mmeka oli nga atusavinze oba atusavinze bubi oli naŋŋamba ebyo tebabikola wano tomuwa tipu oli naŋŋamba nti omuwa atya tipu bamusasula omusolo bireke ewaawo nga nkutta ebintu njagala kubizzaayo maze okulya njagala kubizzaayo naŋŋamba totuleetera naawe ebintu byo naye kaakati tipping is part of Canadian culture. Bw'oba teba yes okakasa kyekyo Muganda tekisoboka. Yes wazimu hoteri bazikujja nako nga towadde tip ne bazisala ku zino ne bazibata ku biiru nga like tobagambye nti kati oba nkuwadde bweti. Tipu eyo eragawa egenda wani? Tipu egenda ku bonna ababa bakola katugambe nga mu restaurant nti nankubadde waliwo restaurant yamanyi wano mu Kampala ekikola bw'owaayo tipu oyo bamukuŋŋaanya olweggulo ne bamugabanya abakozi bonna babadde ku duty era bwe bakola mu bifo ebisinga e Canada gyempangaalira naye kikulaga nti n'akantu katono nga tip it's part of Canadian culture n'okubuuzaako ku bantu it's part of Ugandan culture bwe natuuka eri nga ku makya mbuuza ku muntu ku baasi oli naakutunubya n'agamba onayagala kunziba kumbe nkuze na Uganda bagamba nti obuuzaako ku muntu kikulu nnyo wasuza otya eri tebabuuza bantu muganda wange Ibra oli akulaba ateeka ebintu bino ku matu naggalawo babeera bakuba endongo nze omanyi kyenkola kati yotone Ssenawulira tajja kusobolayo abuuza n'abuuza n'emiti oyo mulungi nnyo tuyinza okukwatagana naye bagenda olusi bakyuka era ajja kufundikira ng'abuuzizza gwe gw'amaanyi gwasanze akulaba n'alaba oli muddugavu omubuuza olusi n'okubuuza directions ku nguudo munange embuze wasuza otya nombuze ŋŋendawa neyongera takuzeemu takulagiridde takuyambye takwanukudde kyekiri so kati ekisinga obukulu okuba nti abantu tutegeera nti yes cultures za njawulo waliwo abayambala nga amasaati tegaliiko waliwo abakola ebiralalala naye ekigambo culture ndowooza twandibadde tukitwalira waggulu nnyo ng'abantu tuli mu kapiira ka World Cup naye nawulira gye bakasambira ekkata waliwo bye baagaana omwenge waliwo omuzungu omungereza yawandiika ku Facebook nti yagunona mayiro 10 nga England emaze okuwangula omupiira gwayo gwasooka so culture is part of transformation ng'abantu nti when we hold our culture ne values zaffe Ibrake identifying ngani oba omuzungu kino ye culture ye naffe ne tugirespecting. Okay, thank you so much. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tutunuulira of course twagala tunnyonnyoke era tumanye era tuyige okuva ku balina obumanyirivu oba giyite experience abawangaliddeyo omuntu bwawangalira mu kitundu aba amanyi ebikolebwa ne bitakolebwa mu kitundu ekyo
era kiba kya buvunaanyizibwa nnyo bwe tuleeta omuntu oyo n'asharinga naffe zezimu ku values zaffe ku program eno nti in the long run waliwo ali mu kulaba sheeno nga wayingidde jjo Canada ngera oli Canada saawa eno so waliwo n'ali mu kugiraba nga wafunye visa oteekateeka kugenda waliwo n'ali mu kugiraba ng'oteekateeka kufuna visa ogende so in the long run oba ojja kuyiga ebintu bino mwami Luyombi ono tugenda kumufuna mu episodes tetusobola kumufuna mulundi gumu naye tugenda mufuna mu episodes ez'enjawulo abeere nga atubangula era nga atusomesa olwero tujja kutunuulira basic principles kwe tugenda okuba nga tutambulira era nga to do with culture and values atukoneddewoko katini zo tetukirambuludde nnyo tugende ku bantu kye basinga okwagala okuwulira be bawangaalira wano n'abawangaalira e Canada abatannafuna mpapula tutunulire n'abava wano abaali agadde okugendayo okukola okusoma okufumbirwa okuwasa n'okugendayo obugenzi badde buli omu alina programu ye tosobola keera ku makya muntu n'okimukakaatikako nti oyo ayagala kino nedda akyagala aba akimanyi kyayagala waliwo ebisinga okutula abantu emmeeme statement esooka bagamba nti Canada eyo nsi nnungi naye naali agadde okugendayo naye visa yaabwe erwawo okudda bamma visa balwawo okuddamu basaba bingi byenjogerako obiwulira bituufu kubanga mbikolamu emyaka 10 mbadde nyambako abantu okujja Canada bigenze bikyukamu tandikirawo mu myaka ndowooza nga 4 Canada yateekawo okujjako ekigalo biometrics ebigalo batwala engalo zonna 10 omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono nga kyava ku nsi etuddiridde America nga eyagala kwenhansinga security system yaabwe ebyokwerinda webale nnyo kati ne tugenda okulaba nti awo baba baagala bingi nnyo police check biki n'ebirala ate n'ekirala okuwa visa gwe kennyini application yo olina okumatiza visa officer nti kyogenda ddala kikulu purpose olina sente ezigenda okukubeezaawo gy'olaga ekirala walina oba olina ne ebintu wano ebigenda okukkiriza okudda kebere family kebere mulimu kebere motoka ebya valuable assets ebikalu oba ebya omuntu wo muganda wo taata wo kojja nga yagenda oba okusponsoringa bank statement mu lugendo olwo ebintu ebyo kati tugenze okwesanga nga buli muntu yenna oba abasinga bayayanira Canada okubulirako katono yemu ku nsi ezisinga obugagga giyite G7 nga mulimu France, Germany, US, China n'ebirala kati bwe tugenda mu G20 mulimuko ne South Africa, Brazil, India of course Uganda eri mu G Uganda tetwagala kugendayo nnyo naye tubulireko eri mu G100 G1000 oba G1,000,000 oba we don't even belong anywhere. Uganda tulina to belonging that is great. Nti mu Africa tugenze tuyimuka bw'olaba mu 62 juzi twali celebrating our independence ne bw'olaba omukulembeze atutwala eyajja mu buyinza mu 86 ate ne we tuli kati tuyina we tugenze tusenvulamuko weewaawo twandibadde nga oba tulina we tuli mu maasoko naye ebintu bigenze byeyongera ogenda mu maaso era nsaba wadde nga mbalowooza tusoobyemuko ampuliriza aleme kuggwaamu maanyi asooke alabe ye kikyasobola okukolera eggwanga lye akantu ako kaddemu ekintu ekyo kiddemu okinnyonnyola abantu nsaba gwe andaba
bwoba ng'ogamba nti nakuba akalulu kansala wange LC5 MP musaba obuyambi tajja president nsaba osooke wekube mu torch ogambe nti nze nga Luyombya nze nga Ibrake kikyenkoledde eggwanga lyange n'ekitundu mwempangaalira ne bwempangaalira. Thank you. Ekintu ekyo singa tukiddamu tujja kubanga oluusi n'abakulembeze betuwa obululu nga yes tubeesibako okuddaabiriza enguudo okubanga batuteeseza bulungi mu parliament naye ate tugenda bagamba nti munange mpaye emitwalo 10 omwana bamu admit nze mulago so tujja kubanga naffe twetaddemuko that self worth awo kiba kikolera ddala kati ne betutwala e Canada nga bagamba omanyi kangezeeko wano Uganda zeemuko tugenda okwesanga nga bwe baba tebanaba nakufuna visa oluusi zirwayo covid bwajjidde nina aba clients applications zaabwe ezimu tezinnadda wayise omwaka mulamba sorry abamu tetusobola of course bateeka ku mukutu naye obalabye nga tutandika interview yaffe oyogera nabo n'oba engaginga n'oba updatinga ekyo kikulu nnyo nga Canada visa application eringa zino engalo 5 nti tezifaanana era tezenkanankana so kati singa tumanya nti oluusi ne visa application process bwetyo oyinza okuteekayo ne bakuwa oyinza okuteekayo ne batakuwa nga tetogenda kubeerayo waliwo owekitiibwa former speaker Rebecca Kadaga waliwo bamumako visa e Canada waliwo MPs besasobola kwogera babamako visa n'abayimbi naye ate nga bagenda balinayo emikolo balinayo meetings tebagenda visa eri so challenging. Twali ne Idris nga ne Keith Kanabi ng'agenda kusaba visa yali e Botswana ne bagimumma. It was funny because Daniel Mugoya ayina ya Botswana ya myaka 6, so we thought achangu nnyo bano bagaba bugabi so Keith Kanabi ne bamumma visa ye Botswana tugani ne bano bosana okugenda nga toyina visa ne Idris the same applies to him yali ayinensi before nga tebanalete no system zinensi ziri visa free because bakachana announcing just of recent year so bamu Idris naye bamu me Botswana tugamba how can this happen visa application na course jensomyeko citizenship and immigration law buli nsi eba ne requirements zayo oba ne nga kinagambye nti officer oli yaina discretion okuwa oba obutakuwa kanseereko ka story katono nnyo nagendako e South Africa naye mu kusaba visa banaye bantawanya ate nga sigenda kubaayo nembagamba nali ngenda ku meetinga omu ku mukulembeze Nelson Mandela bwe ngendayo of course ne mu meetinga ne tuwayamu mu makage Johannesburg na ku 2 then nengenda nga ngezaako kulambula ebifo ebyakosebwa apartheid Soweto n'ebirala kati of course bwe namala ntambula nensanga banna Uganda ku street nensanyuka nnyo ne twogeramu ku Luganda of course ne bangamba ogenda kusigala ngamba nedda sigenda kusigala sinti lwakubanga visa eri baali bagamba wange olina okudda naye nina byenjize wano njagala kubizaayo Uganda obiteeke mu nkola kati buli muntu buli nsi eba ne requirements zaayo oluusi batighteninga waliwo mu America mukulembeze abaddeko Donald Trump ye yatuyita nsi n'akozesa ekigambo kyali kinene mukko kyali saagala nakikukiisa ku mukutu gwaffe kinene nga ne Lugo yakitunnyonnyola legislations ziva waggulu ne policies okay Mwami Luyombya
onyonyodde of course buli nseba n'amateeka gayo n'ebisaanizo nga kwotadde n'oyo ali mu kuhandolinga application y'omuntu at a given period of time. Tutunuulire ekigambo kyaddire okulwawo okwo kuva ku ki mwe abatambudde sikubuuza nga wa immigration because toli naye nkubuuza ng'omuntu traveller, you frequent traveller, ate nkubuuliza ku nsi gy'owangaaliramu era gy'oli kati gy'osimbye amakanda. Still era ne nkubuuza nga gw'omu ku bantu abayamba abantu okutambula n'okuyamba abantu okusetolinga in aba batuuse. Okulwayo kuno kuva ku ki? Mu June oba May nali mu kibiina ng'omusomesa asomesa professor asomesa citizenship law n'atugamba nti ye kennyini asomesa bino ebya immigration ba clients be babamye visa oba ba clients be bakamala kati ebbanga nga balindirira. So n'atugamba nti delays zino waliwo of course systemic challenge nti abamu okusingira naddala Canada beetaaga bantu abagenda okujongerako so okutoolako mu lufuutifuuti economic immigrants. Ate ng'abasinga ku ffe naddala mu nsi zaffe wano mu Africa ez'omwana w'omuddugavu Sub-Saharan Africa nti abasinga tugenda kubeerayo bubeezi. Tulina enjogera gye tugamba tugenda kukikaaba, tugenda claiminga refugee status oba asylum. Kati nga yes tulina kye tugenda okwongerako naye si kinene nnyo okusinga ku bali abajja n'emitwalo 5 egya dola nyaga kutandika ka business. Kati delays n'agamba nti ziva ku bintu bingi nnyo nga mwe muli ne applications for the last 7 years. Applications zeeyongedde obungi oba abagenda e Canada oba abaagala okugenda e Canada ate nga manpower ntono nnyo. Wano e Kampala Uganda tetulina embassy ya Canada. Bwe kiri tulina visa application center wali e Kololo Mackenzie Road. Kati abantu luli gye twatwalanga applications zaffe kati ziri online. Kati osasulayo akasente mwe muli eza DHL ne babikwata ne babiweereza e Nairobi oba Dar es Salaam. Kati embassy bagijjayo High Commission eri Dar es Salaam. Kati delays nga okusingira ddala staff batono abakola applications babangi ate nga Dar es Salaam handlinga Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, oluusi ne South Sudan nga bonna bazireetaawo. Kati bw'olaba delays era olabira ddala nga olina kubeera mukakamu. Oluusi nina client omwaka guno program ye yali ya 2021 neeyitako ngenda okudda nga ate bamuwadde visa nga program yayitako dda. Wembadde ndaga soko kwatiriremu awo extra digest mugoba nsonga. Tuli ne mwami Henry Luyombya KADDU Munnayuganda awangaalira mitala w'amayanja that is mu Canada. Abeeyo bayitayo Canada. Lwaki? Nedda nze njiyita Canada. Lwaki ayo Canada? Kiba kitegeeza ki ekyo? Abamu n'ekibuga waliwo ekibuga kye bayita Toronto bakiyita Toronto, Ottawa, nze nkiyita Ottawa. Kyekibuga ekikulu ekya Canada. Kwagala malala mateeka basinga oba masaali malala. Okay, tukola ne Gandhi Hardware Store entinda basangibwa ku Red Complex okuliraana Kampala Independent Hospital N19 ground floor. Ogenda okubanga basanga baleese ebizimbiso bitukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Ayagala ekimu naawe ayagala okugula mu bungi bulk, you are welcome. Tukola delivery ku points zonna ez'eggwanga Uganda wonna wooli tubikuleetera. Babayise ba Gandhi Hardware Store entinda ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza omwaliro ogwokubiri basaabaza emmali y'abasuubuzi okuva e China paka Kampala. Bakuyambako ne ku nsonga za clearing oba okukwasaganya ensonga z'omusolo
n'osasula omusolo mu butuufu bwago mu budde obutuufu ngera ogusasula awatuufu okwewala abafere babayise ba Sun Cargo Shipping Company. Njagala tutunuulire scenario. Bukedde ku makya nsabye visa ngenda kwetaba mu musomo oba conversion kyonna whatever ya mwaka 2022 omwezi ogwa January visa nekomawo mu mwaka 2023 mu mwezi ogw'omukaaga ng'omusomo gwaggwadda ne bategeka n'ogwokubiri ne guggwa n'abaali mu musomo ogwasooka abamu baafa abamu baazaala abamu baafumbirwa kabe kasinge n'omusomo tegukyajja visa nekomawo ng'omuzungu akuwadde visa ozaako ki kyetuzaako scenarios ezo yaje ziri nga bwenjogedde tusooka ne tutunuulira biki bye twateekamu of course invitation letter katiba tekyali valid ne birala hotel bookings byonna byayitako ebyo dda kati okuyingira e Canada ne bwankubadde olina visa it's not a guarantee nti Canada ogenda giyingira tulina ekitongole kye bayita Canada Border Services Agency CBSA ekyo oba gwani ne mu Parliament ya Canada baakiwa olukusa bwe kikulaba nga you are a threat to public health or safety kisobola okukugaana kati teweeyibala ng'olina visa n'okuba guddigudde nti otuuse wali Daniel Omugo yankutumiddeko kati tubafunira program endala invitation letter nejjanga eri fresh neera nga ekwataganyakokko ne ku kiri kyeyasabiramu osabye kujja mu musomo gw'abakyala era tufunayokko ebintu ebiri mu by'abakyala oba human rights oba ddembe lya buntu bwe kityo n'ogenda okulaba nga omuntu oyo wali ku kisaawe ng'atuuka Canada Border Service Agent tamuyimiriza oba amugamba ozze kukola ki ogenda kubeerawo n'alaga visa ye n'alaga ekipapula ekyamuyise newagenda okusula n'ebbanga ki lyagenda okumalawo. That is very good. Because tufunye challenge ekibuuzo ekyo nkifunye nnyo mu messages nga nkyaza abantu abannyonnyola about immigration. Abantu badde bambuuza nnyo ekibuuzo ekyo ku visas ezirwayo okujja. Tulina ze tusuubira kubanga baatugambye ng'omwaka bwe guggwako nti bahayaringayoko ba staff abalala mu November okudealinga ne applications. Waliwo ebiri munda mu system ya immigration ng'ebyo tusobola kubiyisaamu buli muntu abeera ne challenges ze kati mu system munda waliwo obukubagano. Minister taata we yali immigrant minister wa immigration waliwo yaliko ye yali refugee yali bamuzaala Somalia yajjako ne wano kati ng'ogenda okulaba nti bw'oba tolina access to the right information ku bya immigration abamu bamala gakola trial and error naye bw'omanya information entuufu n'abantu abatuufu awo gwokola decision nogamba kangende noono ate ono bw'aba asobola okunfunira invitation endala n'ebirala nsobola okuyitawo naye teweerabira nti ate bw'otuuka eri bino byonna baba babirina bye wasooka okuteekayo because wabibawa kati awo ne tukuteekateeka okugamba kino kinnyonnyola otya wagamba nti ojja mu busuubuzi ate kati weewaddeyo oli wa political refugee oba bakunoonya bazadde bo oba mukyala wo oba bbaawo akutulugunya ebintu ng'ebyo information bw'oba togirina otuuka ng'ate bikuzibuwalira. Okay, ekitundu kyaffe ekisooka wano we kikomye tetugenda kuba ntusukkawo. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunuulira ebimu ku bituviirako obutafuna visas.
era mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunuulira lwaki era basinziira ku ki okuwa omuntu visa empanvu era lwaki omuntu bamuwa visa ennyimpi. Tujja kutunuulira overstay, omuntu okuyita mu bbanga eryamuweebwa mu visa. Tujja kutunuulira lwaki omuntu bamuwa visa ate n'atuuka wali ku immigration oba ku entry point ne bamugaana okuyingira. Ye lwaki visa teri transferable, nti nkozesaako eyo nkozeseeko eyange. Lwaki visa bwe bagiwa omuntu. Bingi nnyo byetugenda okuba nga tutunula mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Twagala kwebaza mu kitundu kyaffe kino ekisoose obakaba obusembayo mu kitundu kyaffe ekisoose kino. Era bwakwebaza nakugamba nti Ibrake ne Diet Productions ne team yonna mwebale okubunyisa abantu amazima okubawa access to the correct information. Thank you so much. Mwebale nnyo nakubanga muli consistent. Thank you so much. Uganda yaffe bwe naabanga enaakula ogenda mu maaso twagala alternative media. Thank you. Abasinga tebatuwa platform ku media ziri endala naye bwe tukozesa omukisa guno ne tubanga kobeere mulimi kobeere muyimbi ng'osobola okujja no sharing ku ekyo ky'omanyi kiba kituyamba. Canada tubalinze inshallah 2023 government yagambye twetaaga abantu 40+ egy'abantu okujja. 2024 twala abantu 48, 2025 mitwala 5 ag'abantu immigrants tebekyusa kubanga Canada tuli bato. Byebyo naye nga basebo ne banyabo omwami ono okutumira nyagala kutumira onna famire yange nene nnyo naye okusookera ddala mukyala wange ali e Canada Olivia Namuddu n'abaana baffe Leighton Kimera abeera wano Kampala namuzaalira Canada, Pius Semanda ne Kyla Semanda, Pozzi ne baganda bange bonna mangi nnyo famire zaffe z'Emubende, maama waffe maama Nabbanja Fasi ne taata waffe gwe bayita ow'Emubende Mwami Tambale, bonna abatulaba be nasoma nabo abali mu kukola ennyo kuba nti 2020 tumumalako bulungi ate tugenda mu 2023 mu bulungi nga tukyali balamu ate nga tulina sound mental health. Thank you. Webale nnyo. Omwami ono tagaba visa nkiddamu tagaba visa tonkubira simu nti oyagala akuwe visa tagaba visa takola ne immigration naye agaba amagezi ku nsonga ezo mu butuufu bwabyo ebisigadde bibeera bibyo ne katondawo n'omuzungu abeera mu kadirisa oba ku online okwataganya empapula zo. Nkinyonyodde bulungi? Okinyonyodde bulungi. Ibrahim Kasage manyaga nku extra digest mugoba nsonga tugenda kubanga tumukomyawo mu kitundu ekyokubiri nga tutunulira ensonga tujja kuba n'abantu bano because omukutu guno twagala okubeera abasaale mu kubeera abo ababadde n'omukono mu kubeera ne Uganda ennungi ey'enkya inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special thanks to Idris Rukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Antone Senabulia, Gandhi Hardware Store, San Cargo Shipping Company, Roast Coffee Academy. Thank you so much. Mubere bulungi, mwera.